Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Abaganda balina olugero olugamba nti mbuulira gw'oyita naye nkubuulire ate munnange empisa zo. Kya bulijjo nti oli bw'aba atambula n'omuntu banga beeriraanye nga balinnya mu kimu batera okubanga n'embeera zaabwe zifaanagana. We twogerera nga Minisita Bitaano, Commissioner wa Parliament, Mathias Mpuuga Nsamba, nga gaakaaba gaakomba era akaaba twahanga ntulege. Ate bino bivudde ludda wa era Mpuuga obuzibu wa busanze miliyoni Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Sanze miliyoni ya 5 sente zebegabira ba commissioner nga akasiimo 1.7 billion zibaleetedde obate akabassa mwana wattu onono yandyolekera luzira essaawa yonna. IGG afulumiza alipota bamusindikidde empapula mwana wattu ezo zibayita zikiro kitwala omunaku. Mpuuga ebibye mpaawo na kimu kirungi yadde kimu bwekiti. Gen M7 aliko ebigambo byayogedde ate n'ababaka ba NRM bangi. Kitalo nnyo nnyini ddala. Omwana ow'obuwala gwe bakeera ku makya ne banjula ne bamujja mu maka g'abazadde be n'atwalibwa. Dabo bwe yabalize n'azaala mulandi roodi we abalongo. Batuuse ku DNA nga nnyini maka abaana tebabeerangako babe. Bw'atyo n'ayatulira minisita w'ensonga z'abaana n'amaka n'amutegeeza ekituufu awo olubuto lwe nafuna lwali lwa Land Road. Kitalo nnyo nnyini ddala. Abaana ab'obulenzi abakyagenda mu maaso n'okubanga muwasa baana tuguludde n'oyo abakwatireko oba oliawo abasanze ate oba oliawo bankyogere ntya abawa abantu abatuufu kubanga wano wetwolekera ekyamazima amatuufu kiri nti si walungi yaddakamu n'akeddagala. Leader of opposition mu parliament aliko ebigambo byayogedde bamuyise Joel Ssenyonyi Besekeezi wabula ate ye Betty Nambooze bakireke bino bisekerwa. Musajja mukulu Kiruluuta Nkerettanyi Yusuf avuddeyo na clarifying ku nsonga zino. Nsonga ki? Ebyo byayogedde olunaku lwaleero avuddeyo na clarifying oba n'abaako kyayogera ku nsonga ezo. Kakati nno kooti wali eri enkulu egezi maaso n'okubeera ng'eyongerayo okuwulirwa kwa bailo kwa Honorable Mwanga Kivumbi era ge mawulire genfunye ku ssaawa eno yennyini. Erinnya yenzeddeni tuli ku BTN Media Beyond the newsroom gwe mukutu semakutu ogukutuusaako ensonga z'essemasonga n'obwombeefu bw'ekika ekyaggulu. Nkusaba video sooka ogimpere like ojja like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli sekinnomu asobole ogenda maaso n'okuba nga ate agifuna. Weewaawo wano wennyini wenjagala ate okusinziira nsobole okuba nga ate mbatuusaako ensonga ez'enjawulo nga bwe zitambula mu ggwanga lino. Wabula njagala kujjukiza nti tutambula butereevu nnyo nnyini ddala ne bannaffe abamanyikiddwa obulungi ng'aba Like Mobile. Like Mobile bakugamba nti baleese ekipya gwe wenna nga weebuuza engeri gy'oyinza okugulamu airtime oba data ng'oyita ku mukutu gwa Airtel oba MTN wonna woona abooli nga totataaganyiziddwamu. Bagamba eyo ensonga bagisootinze eddanyiga bunyizi *217*543# osobola okubeera nga ate weegulira airtime oba data ku mukutu ogwa Like ng'oyita nno wonna woba oyise oba MTN oba Airtel gwenyiga bunyizi osobole okwegulira ate mwana wattu airtime ne data wa Like onyumirwe empeereza ey'omulembe *247*543# ebeera *217*543# obeere nga ate ofuna ekyo ekisinga. Weewaawo saagala kulwisaayo wabula nzikiriza ate ensonga tutandikire ku zino. Wuuno omukyala kaggwayo ensonyi era ddala kaggwa nsonyi birabireko.
It's okay. Sigo ya muwasa. Oli ya muwasa. It's okay. Wamachenjagala kimwe. Ze wanosaza sagala muve wano nga muyonje. Omusajja alina omutima omulungi asonyi omukazi ono. N'omukazi naye agenda akola byayagala. Ebisigadde byammwe temugenda na mukooti, temwetaaga agenda mu kooti. Agenda bwe kinaba kisa. Atuma mugenda. Ekyo kikazi kyesonyiwe, nakite tukyesonyiwa ne tukivaako ensi yeri kiramula. Naye mama w'omwana wammwe kati omwana ye asigale nga talina mama we. Mwagala mukyala waba afudde nga mumuze. Ensi eri mulamula, ensi eri musasula, ensi esasula. Ensi eri mulamula, ensi eri musasula. Omukyala ono gwolaba mu dress enjeru ne Minister Balaam yafumbirwa omwami oyo gwolaba. Era ne bafumbirwa mu bufumbo nga bamunonye ewaka. Yali kadaama bwe yakomawo afunye omwami we amutwala ewaka. Musajja wattu wawasa ateeka omukazi eka azaala omwana addamu afuna olubuto oluli olw'abalongo. Azaala abalongo naye ng'ab'ekika batandika okwebuuza abaana nga tebalina n'omu gwe bafaanana. Bano abaana balabika si beewaffe. Bwe batyo paka ku DNA okutuukayo ng'ekituufu abaana tebabangako ba musajja wa mmaka. Bw'atyo omukazi kwe kukawaŋŋamula n'agamba nti bannange olubuto lwali lwa Land Road. Omuzeeyi nnyini nju gwe bapangisa ndowooza yajja okubanjeeza omwezi n'asanga ekiwala nga kiri kiti ne kisooka kimugjamu awo n'afuna olubuto. N'ebintu bino eby'obwenzi si birungi. Baana bawala n'abalenzi abavubuka abayingira obufumbo bino bye bintu ebimu ku ebyo bye musaanye okubanga mutunuulira n'okusinga okwetegereza before nga tonnawasa mukazi. Omukazi gw'otwala eka kiba kintu kikulu nnyo mu bulamu bwo, kiba kintu kikulu nnyo mu famire. Waliwo omuntu gw'ogenda okuleeta nga either agenda gatta famire oba okubanga agisattulula. Weyongere olabe. Mama wange yasooka batata wange nabayo nagenda fumbirwa wala yazalirako mu maka ga musajja we. Era n'ensonga ebwenjijjayo ebaawo. Obwasooka mama wange yannona. Ebaawo nsooka kunnyonnyola minisita nti bwe kiti ne bwe kiti kyekintu era sikuwalana. Muleke ensi oli naye yawalana. Oyo mutemu. Oyo mutemu. Gwe neweebaka emyezi 9 ng'oli mu nnyumba y'omusajja agisasula ne bwe muba mpangise ng'okimanyi nti neebaka n'omusajja ono naye abaana olubuto lwennyina sirulwe. Gwe neweebaka emyezi 9 n'ozaala nze nabonaabonemu. Bw'otunuulira obutambi bwe buti bubaako ebintu bingi bye bikuleetera okulowooza. Naye mu byonna ffe katubikwasa eggulu ddene ali eyo era abayingira obufumbo ebyo bye bimu ku ebyo bye musaanye okubanga mutunuulira. Kaakati amawulire genfuna musajja mukulu Mathias Mpuuga nsamba 5 ebibye si birungi adda akamu n'akeddagala era nga IGG oba Ssaabanoonyereza wa gavumenti yamaze dda okumusamoninga ng'ayagala nnyonnyola akana n'akataano ku kasiimo ke bafuna nga bakomishona ba palamenti abaana bonna era n'ensonga lwaki yafuna miliyoni 5 banne ne bafuna 4 1.7 billion. Era okusinziira ku mukutu ogumanyikiddwa nga ogwa The New Vision okuyita ku mukutu gwabwe gwa X bawandiise ne bagamba nti IGG summons ex-parliamentary commissioners over controversial 1.7 billion service award. Among is said to have chaired the meeting in which the commissioners were given service award. Court documents indicate that Mpuuga received 500 million, while the other commissioners each received 400 shillings millions. The May 2022 payouts triggered public outrage and were later challenged in court. Mathias Mpuuga nsamba
wetwogerera yandibanga y'omu abagenda okuddira amongo ku kubeera ng'ebintu byabwe babibowa obanga babitwala kubatwala byekuwa n'aba Rolls Royce nga bagitwala ne tulaba ku mamotoka almost over 11 cars ez'amongo nga zigenda ku poliisi. Twandibanga Mathias Mpuuga Nsamba naye y'omu ku abo bagenda. Jjukira Mpuuga ono bwe bamujja ku bwa leader of opposition, by the way yasigaza ne security detail yonna nga bwe yagirina. Ekibuzo nga tuwebuuza commissioner abeera atya n'eno security yonna. Ffenna ne bitusobera nga bannayuganda wabula we twogerera olunaku olwaleero nga IGG yatandise dda okubeera nga ate ateekayo ekintu abaganda balina olugero lwe baagera ne bagamba nti awali omukka tewabula muliro. Essaawa yonna masayansi Mpuuga Nsamba masayansi yandigenda maaso n'okuba nga ate akwatibwa n'annyonnyola akana n'akataano ku nsimbi ze yasobola okubeera nga afuna. Weewaawo anyway ebya Mpuuga tubiteeke ku mabbali. Njagala okutegeeza nti olunaku olwaleero okusinziira wali eri ku the International Criminal Division of the High Court has postponed the bail hearing for the new Deputy President for Buganda Region, Muhammad Muwanga Kivumbi, and his 23 co-accused because State Anthony were attending the prosecutor's symposium. So, Muwanga Kivumbi, mwana tu okuwuliriza bailo ye kwongezeddwayo okutuuka we banaayogerera ne banne abalala 23 naye abaffe abantu bano bo bazza musango ki ogwo ogw'amaanyi ogubalemesa okubeera nga baweebwa bail. Anyway byonna ebyo weebiri era bibaawo era tukkiriza nti eyo ye Uganda bwe tugenda maaso n'okubeera nga tuwangaalira nga n'okubeera tubeera. So tubikwase Mungu tomanya one day one time things might change naye nga ye ebya Muwanga Kivumbi si birungi eruuyo erwo akyaliyo komokomera baabo teboogedde dde lwe bajongeddeyo mpaka ddi wabula bagambye bugambe nti bapostponinze ekitegeeza okuwulirwa kwabwe okwa bailo yaabwe kwongezeddwayo okutuuka olunaku olutategeerekese. So balooya baabwe maybe bajagezaako okulaba ekisoboka Kanso Muyizi, Kenneth n'abalala. So ensonga z'obwe zityo bwe ziri n'abalala 23 be bagenda maaso n'okuba nga bassa ku musango guno ogwalimu n'abantu abaafa mu bitundu ebimanyikiddwa ate nga eby'Ebutambala. So ensonga nungi yadde akamu n'ekeddagala ku luuyi olwo. Kyokka ate bwe tuvaakaawo musajja mukulu amanyikiddwa nga Yusuf Nkerettanyi avuddeyo n'abaako ebigambo byayogera n'okunnyonnyola lwaki agenze maaso n'okubeera nga avaayo nominating musajja mukulu amanyikiddwa nga Sodo Kagutsa n'ategeeza nti muleka temutegedde ki kyabadde ategeeza. Ebigambo bya Nkerettanyi avuddeyo ku mukutu ogwa X n'atunnyonnyola ensonga lwaki akoze ekyo era n'agamba nti mugenda genda. So Nkerettanyi agambye mugenda maaso n'okuba nga mubuzaabuzibwa n'ebigambo byagambye bw'ati: I have seen mixed reactions from a section of the public regarding my decision to nominate the Maogola North MP Aine Sodo Kaguta. Nagamba what? I understand the backlash and absorb it in good faith. But well, here is why I did so. My move was sarcastic and intended to address the issue of nepotism, which has largely characterized by the NRM regime. A single family has dominated all the arms of the government, cabinet, judiciary, and executive, and they now decide how these other arms should be constituted. They have demonstrated that they can decide who becomes the Speaker or Chief Justice. Yet, these two arms of government are meant to be autonomous. It is against this background that I decided that Honorable Sodo, a member of the first family,
equally takes up the position of the deputy speaker, since their family lust for authority and power is insatiable. To comrades who have not understood my move, please be guided that this was entirely sarcastic and that can be judged from the diction that I used to drive my point. Thank you. Honorable Kiluluta Yusufu Nkeretanyi Junior avuddeyo n'ategeeza nti ku bigambo byazze n'ayogera ku General Museveni n'asoose n'amusuutasuuta n'amugamba nti webala okwewayo emyaka 40 egy'okwesaddaaka ogyowereza eggwanga lyo, ate n'otakomaawo n'osaddaaka ne famire yo yonna n'ogireeta esobole okubeera ng'eweereza eggwanga. Oli musajja nantameggwa naggwano ow'amaanyi yawaayo obulamu bwe n'akwata ne famire ye n'agiwaayo esobole okuweereza bannayuganda. Omyaka 4 tukwebaza. Era wano wensabire ow'ekitiibwa speaker nzikirize nsobole okubeera nga nominating nga mpaayo candidate wange amanyikiddwa nga Sodo Kaguta, oyo n'omuganda wa General Museveni, muweeyo asobole okubeera deputy speaker, bambi naye agende maaso n'okuweereza ng'abalala. Kati avuddeyo n'agamba nti bwe muwuliriza ebigambo ebyo byabadde bituufu ku kyenkana ki. Nabadde ngezaako okubalaga direct nti wano waliwo kye tuyita nepotism. Nepotism be muntu okubeera ng'ali mu buyinza n'akwata obukulembeze bwonna n'abussa mu nkwawa ze nga biri mu famire ye, ab'eŋŋanda ze, mikwano gye n'abalala abamwetoolodde. That is nepotism. N'agamba nti mulabye nga buli kitongole kyonna every arm bagitutte mu judiciary bebo bebakwata ne balayiza Ssaabalamuzi, parliament bebasalawo ani anabeera speaker na buli kimu kyonna. So kati tubadde twagala okubeera nga tugamba nti n'onabeera deputy speaker as ng'akabonero akabalaga nti olaba eri CDF mutabani we, n'olaba eno advise agundi muganda we oli gundi bwat. N'agamba nti kabadde ng'akabonero akabalaga oba akabazuukusa nti mumanye ekiki ekituufu ekibaddewo era ekiri mu ggwanga Uganda. Wow! Nkeretanyi nagamba small body big brain. Aleti nandibanga ngenda kufuna omubaka anasikira Honorable Goreti Namuga mu parliament eye12. Even though tugenda kumisinga nnyo Honorable Namuga. Weewaawo. Naye lwaki Nkeretanyi yakoze ekintu ekyo? Nkeretanyi ateekwa okuba nga yazzeeyo n'asoma ku bitabo by'abantu abamu bannabyabufuzi. Sinakindi nga yatunudde mu video n'alaba eno eya Honorable Nambooze mu parliament eye11 kye yakola Moses Ali. Labayo. I stand here to nominate our elder and great friend with a vast experience. Honorable, would you like to wear your mask? A lawyer by profession, the Honorable Moses Ali. Bonna babaka ba parliament baseka kubanga balinze nti Nambooze ani gwagenda okwogera mu bukakamu obw'ekikeekye bwaggulu. Nambooze eyimirira n'abagamba njagala ow'ekitiibwa speaker munzikirize mu kitiibwa eky'ekitalo mukulu munnange nga bwaludde mu parliament muno, nga bwaludde mu by'obukulembeze, munzikirize tunominating omuwambi amanyikiddwa nga Moses Ali. Moses Ali takyasuladde kukola statement 3 nga mu bigambo nga bwe mbyogera nti inze gundi nedda musajja watu tuyinza okugamba nti ali disabled oba y'omu ku bantu bambi abayiseeko waliwo ekirwadde ekyuma abakulu bakiyita batya, is it amnesia, something like that, kibaleetera n'okwerabiralabira. Kati yagamba bwe tuba tulonda. So kati Nkeretanyi ndowooza bwe yalabya video ya Nambooze oba bw'ajjanga asoma, omanyi being a good politician you must learn from the history and you determine the future or you detect the future. So after learning from the history, ateekwa okuba yasomye oba yalabye video za Nambooze n'ebino ebintu n'agamba nange kambasitukiremu kombalage nti nsobola okyogera ate ng'akikola mu maaso ga General Museveni. What a point! Njagala kuwa olabe ku video eno. Saba mwami Museveni yavudde awo
n'ajonkera naffe abaase no oba yatwagazza akiwulira. One of my people was inviting me that there is something called Arsenal. I said, what is Arsenal? That it is a European club of football, that I don't know they have done what, and that I should go to celebrate. Celebrate for what? Please don't divert me. I was a footballer myself. Nobody can tell me about football, but I gave up football in 1966. I'm in Uganda. Liberation, poverty, jobs. I will be briefed about this Arsenal. Somebody was writing me that I should go to celebrate Arsenal. Me, Yoweri Museveni. If I want to play football, I play my football. I don't celebrate. So please, okay, you can have your Arsenal, you can have those things, but start with the people, please. Start with your own people. How can you be celebrating European clubs when your people don't have? Ssaabajjano Museveni yagaanye abantu okujaguza ku matiimu ga Bungereza aga Bulaaya nga waliwo wano abali mu kubonaabona ne ngamba anyway point oba comment reserved. Naye mwami gundi tuleke fe abamu mwatugaana okwogera ku bintu byammwe so twesigalire mu mupiira gwaffe kati mutuleke twerabira omupiira gwaffe. Kampulira ebigambo bya leader of opposition in parliament Yoweri Ssenyonyi Besekezi. Even what I would think is a mature speech. He has said, number one, is going to be speaker for even those that didn't vote for him. I hope he will live up to that, because in the past parliament you saw us fighting with the speaker, favoring one side and so on. And many times I would tell her, but Madam Speaker, you forget that you are not speaker for the NRM caucus. You are speaker for Parliament of Uganda, which has got different shades. You've got to be leader for everybody. I hope that the new speaker will live up to his word. He also mentioned that he's going to fight corruption to the letter. This parliament had deteriorated image-wise. Its image had plunged to some kind of bottomless pit. Corruption, which some of us have been singing about for donkey's years, and as we were talking about it, many people were saying, Senyonyi, you and your friends, you are malicious towards Anita Mong and so on. The very people who are saying we are malicious are the ones now who are conceding that there was corruption. So, anyway, for us, we are vindicated. My hope is that the Right Honourable Speaker will live up to the words, the remarks that he has made, that he will be Speaker for everybody, that he will fight corruption, because that cancer has eaten up Parliament and indeed the whole country. We are waiting to see. Bwatyo Yoweri Ssenyonyi Besekezi the leader of opposition mu parliament y'eggwanga bye bigambo byebyo byagenze maaso n'okwogera oba byasobodde okubeera ng'akozesa olunaku lubadde luwaleero. Kale sigenda bbanga mbyongerako kinene obanga njogera ebingi ebisukkulumyawo kankuwe wano owulire bino. Abantu banno bw'obalabye effujjo lye balina okimanyi bannammwe basatu bassa obululu abo ab'NRM basatu bassa obululu. Toli avuddeyo n'anominatinga ne Sodo ate alazeeko nti ali mu kalulu kati ebyo bennyini era amanyi baagala nnyo ebyonoonese be babikoze bwe be babulonze bakyonoonere ddala. ab'NRM ekyokola tubadde tukimanyi tulonda kifo kimu kimu bali be balonze baboonoone. In fact nabadde ningizaawo nendaba omubaka w'ekalungu oyo yennyini ava okunominatinga Sodo nga yawandiika both tayebwa namulabidde ddala namulengedde tekabadde kakyama kabadde kakyama naye nabadde mpitawo nemulengera kati kimanye nti abo be babikoze bayonoone. Kale ebigambo bibadde bigambo era bwe bityo nga bwe biri. Kankuwe n'eno video tugende. And anybody who is a minister, if I come to your area and I find that you have not done it, I will sack you. There's no need why. It is because I'm polite. I don't want to embarrass people. Ministers are mature people. You talk thinking that they will. But if people don't care about their own people, why should I care about them? Now, that is per parish. There is capital in each parish now. Low cost capital, which can get our people out of poverty.
So if you say you are a leader, minister, member of parliament of the NRM, the opposition, I can't control them. They can do their own things. But for the NRM ones, I really demand that you go back to these parishes and you say, where is the 800 million? It should have covered 800 families now per parish. And in the manifesto, we are going to increase the money. We are going to make it 200 million now per year instead of 100 million. Byebigambo ebyo kulwa Katonda n'ensi yange Beyond the Newsroom gwe mukutu kwoli muzikirize wano wenyewe mbansinzira okubeera nga mbatanze ddeni mbagaliza ebyo bye munjagaliza ekiro ekirungi amacha malungi emisana emirungi kwoteeka akawungiza kalungi. Bye bye wherever you're watching us from. I sign out. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.